Poliisi ngeri wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe okuli n'eyiso bakoze ebikwekweto Mengo mu Kisenyi mu kifo we batundira n'okusuubuza ebyuma. Kiridde okufuna amawulire nga bwe waliwo ebyuma by'amasannyalaze ebize bibbibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abapoliisi beebulunguludde ekifo kyonna, emirimu ne giyimirira nga tewali akkirizibwa kubaako na kyakola. Abasuubuzi basigadde basobeddwa oluvannyuma lwa sitoowa zaabwe ennyo okuggalwa nga tebategeera kigenda mu maaso. Abakuuma ddembe omubadde n'abali mu ngoye za bulijjo beesoze sitoowa ne bajjayo ebyuma omuli n'ebiriko obulambe nti bya kitongole eky'ebyamasannyalaze UETCL obwedda bye bajjamu nga bitikibwa ku mmotoka za poliisi. Simon Okotha akuliddemu okunoonyereza ku lwa UTCL ayogedde ku bubi bw'ebyuma by'amasannyalaze obubadde bufuuse baana baliwo. More than 215 angle bars. It is so bad to vandalize electricity because without electricity the country will not develop at any time. Second to that, by the virtue of big transmission towers being put down, it costs a lot the government because to construct one tower takes around 300 billion. Ayogedde ku bibonerezo ebiweebwa omuntu abasingisiddwa omusango gw'okusangibwa n'ebyuma by'amasannyalaze okusinziira ku tteeka eppya. We are charging them with several offences which include tampering with the electricity metering and the transmission towers. Wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasizza nti abantu babiri bakwatiddwa era nga baakunoonyerezebwako n'oluvannyuma bavunaanibwe. Tujja batwala mu mbuga z'amateeka wiiki ejja naye twagala kukubiriza abantu mulanga tutandise omuyigo ey'okulondola n'okukwata abo bonna abatunda abagula ebintu by'amasannyalaze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.